abaddaziza amazaalidde gokira otudde bw'oyimuka omukire oba omukire otudde nze mweno revolution ondaba wadde Museveni atukola ebintu bingi nnyo nze nseka busesi lwaki ngoberera nnyo revolution eno nagigoberera kubanga nakugamba gwe munnayuganda oba oyagala okuvaako stress njagala otegere principles bbiri human rights ne democracy olizitegeera togenda kuddamu kunyiikala lwa Museveni ogenda tegeera ndi Museveni is just a cockroach byonna byali mukola kicks of a dying horse ate ekintu kyali alina okukola ku stoppinga revolution eyo kutandika naye ke yatandika tasobola kugistopinga paka kugwa lwaki olaba ekiyenje kino bakimaliriza ne muganda waakyo ekongo kiwedde okitegeera nabagamba ekintu kimu temweteeka ku pressure trust the process temutrustinga nze byenjogera temutrustinga his excellence Kyagulanyi byayogera but trust the process trust the idea that he represents is democracy and human rights via freedom okitegeera ekintu ekyo era nabagamba revolution eno ena strongest invisible hand efuula Museveni ekiyenje kube mukwata ne munyiga bweti ng'ekiyenje kye bakoze Kongo okitegeera ekintu kino abawumba tutu bano bamaze ebbanga nga begana banange muntagingire ku Andrew Mwenda please tag for me Andrew Mwenda Franka Gashumba NBS TV bonna mubampeeko omanyi abantu bano bawagawaganga nnyo nga M23 ewambye Goma ne batandika okukola bu TV shows obw'ekisiru bakunyonyola M23 nga we bali abakongo where are they to talk now bali liddawa okitegeera bali liddawa M23 nga bagigobye mu ggwanga lya Kongo okitegeera bali liddawa where are they to talk nabagamba buno bubaasamira buno obutuusi buno naye tebulina we bugwa bana abatuusi tugenda kubalaga lose nga munnayuganda onaasituka Kongo wekikoze kati bawedde tebakyayogera na ku M23 oyinza ogamba Andrew Mwenda siwa M23 oyinza ogamba Franka Gashumba takyaliwa M23 lengera kye babakoze babanyizenga ebiyenje just days babawadde ennaku bunaku nga bavudde mu ggwanga lyaki mu ggwanga lya Kongo wano ono wava wano ajja mu Uganda nkiddamu Omumerika wava wano ajja mu Uganda just watch the space okitegeera ekintu ekyo wano akasajja kano kamaze ebbanga nga keegana nti sikeka M23 okitegeera nga keegaana ebbanga wabula Kisekedi yabakutte bonna yakutte Museveni Kagame Samei Ruto Samia Sulu n'abazingazinga bonna n'abakuulako ensingo bonna abumaze okitegeera ekintu kino kano katunuulye kalinganga akagalo kaba kyokka Kisekedi yagala kubwatuka kasekerera mwabasoma photographic interpretation njagala otunuulye Kisekedi otunuulye ne Kagame ayagala kaaba Kisekedi yagala kubwatuka kuseka njagala otunuulye ba minister bano ono omukyala wa Kongo ayaga ali mu kuseka kati tunuli akanena ka minister ka foreign affairs aka Rwanda kagala kaaba okitegeera ekintu ekyo kagala kukaaba kino kye nakugamba nabagamba revolution eno erina strongest invisible hand era Museveni yakwata ku interest z'abana abantu lwe yayingira BRICS nabagamba celebrate nabagamba mujaguze kubanga end game ya Museveni abadde afuna sente empitirivu n'oku oppressing abantu b'e Kongo babagambye ng'ennaku z'omwezi 2 May tebabagala ku ttaka lya Kongo nkiddamu ebimu ku bibadde mu ndagaano ze basayinize they have to respect Congo's sovereignty eno nakugamba ekola ku muddugavu ne ku muzungu tekola okitegeera ekintu ekyo Omumerika abagambye ng'ennaku z'omwezi 2 amagye ga Rwanda gonna galina okuba nga gavudde mu Kongo amagye ga Uganda gonna galina okuba nga gavudde mu ggwanga lya Kongo nalabye Muhoozi Kainerugaba ye yatandise obbajjayo n'abagamba nti abayeekera bazze ne beetondera Muhoozi ne Museveni abalowooza tuli basiru bano nabagamba tudiringa n'abantu abasiru ze ekinnyumira tudiringa n'abantu abasiru kubanga bakwata okero oli emu ne bamuteeka mu ofiisi eyange naye nze nja bavuga paka nabagamba eno foreign affairs oba international policies one man army mbasobola okitegeera ekintu kino nabagamba tujja kati Kongo tumumaliriza tudda Uganda Museveni ye chairman w'akabinja ke bayita naamu ya Russia Museveni mu East African region yeka yali mu BRICS kati bamumalirize Kongo nakugamba olutalo lwa BRICS luli ku Kongo na Uganda Kongo bagimaze America deal egisirinze off era very soon abagaga ba America bagenda tandika okuteeka sente mu ggwanga lya Kongo China efuluma okitegeera ekintu ekyo bwe tumala tuyingira Uganda Masadi we yava mu ggwanga lya Kongo yazze mu ggwanga lya Uganda era mu ka video ke nabazanyidde jjo gwatalabe video eyo dayo girabe ng'abagamba we have the necessary tools if need be senga mutukola kama wagali gammwe tulina tools ezimala okubakuba ne tubajjayo Kagame endagaano agimazo gisayininga era bagambe ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa May tebabagala ku ttaka lya Kongo 30 years nga ba oppressing nga batta abantu b'e Kongo 30 years nga batta aba Kongo
kaweddemu kati mugenda kulaba obwavu bwa Rwanda we bufaanana. Rwanda banaku, Rwanda nsi njavu ebadde ebeerawo ku bubbi ng'ebba Uganda ebba Congo. Kaakati munna Uganda yessaawa weetegeke. Nakugamba bino ebintu by'abano okukola gwalina obyactivatinga gwe. Abakongo we baasituse abakongo ne balalinga behind Kisekedi. Congo Kagame afulumye ng'ennaku z'omwezi 2 afuluma Congo ng'ennaku z'omwezi 2. Okitegeera ekintu ekyo? Kaakati munna Uganda tugenda mu protest vote. Protest vote eno ogenda kanoonya, ogenda kakuuma, ogenda kalonda, ogenda kwerangirira kubanga result tubeera tuzimanyi. Senga omusajja ono byabakama atuzanyirako ogenda ku activating ekintu kye bayita human rights. Kino nkikulayirira okuntemako ensingo. Ekituuse Congo kye kino tuuka e Uganda sengo activating human rights. Bana abasajja bakubira mu human rights zokka. Abaana ba Libya we bakikola Gaddafi kati ali Magombe. Museveni gyayolekera. Nkiddamu Museveni ayolekera Magombe. Senga munna Uganda o activating human rights. Abakongo we baza activatinze Kagame izinomo mu ggwanga lya Congo. Awedde. Era kati asigadde paka ng'ennaku z'omwezi ezi. Aga Uganda kuga atandise dde okudda. Era ensonga lwaki mwalabi Muhoozi Kainerugaba gabanga abagamba nti abayekera bali mu kwetondera Museveni. Yes. Abana Uganda bali kudda, bali komawo. Okitegeera ekintu ekyo? America nabagambi yazze kusigala mu region kati abagaga ba America mugenda bala bayike Congo. Mugenda bala banga bayike Congo. Ate bave Congo bajja Uganda kubanga nakugamba ono Masadi Boris we yamala eggwanga lya Congo yadda mu Uganda era asinkana companies aba America eziri mu ggwanga lya Uganda. De-dollarization olutalo baluwangulya kati mu Uganda. Focus yonna kati egenda ku Uganda. Naye nkugambye munna Uganda bano bakolera mu human rights bayitiramu mu abantu. Mwe mu activating nga kino. Museveni ekimujjirira yakimanyi. Ensonga lwaki omulaba alwanyisa kati protest vote. Fete tutunulidde vote, tunuli ekigambo kye bayita protest. Tugenda kwekalakaasa. Kubanga obuwanguzi bwaffe yabubba mu 2021 ne tumulangirirako revolution. Senga ddamu n'akola ebikolobero byakola luli tugenda ku activating okwekalakaasa. Kuli kasiggu Museveni tasobola ku controllinga. Tasobola. Kubanga all democrats mu nsi balina okwegatta ku ffe. They have to rally behind us. Ekintu kye Congo tekibadde mu America yokka. Njagala mujjukire nabagamba nti European Union yasazamu contract ya Kagame eyokuba supplyinga coltan. European Union mweri mu Uganda. Bungereza Parliament yatula negamba Kagame ajja amajege mu ggwanga lyaki lya Rwanda. I mean erya Congo. Bungereza mweri mu Uganda. Finally, the frontliner wa luno olutalo bamuyita America. Ono bamuyita Rubio. Omulaba bali wakati nga basayininga endagaano ye Rubio. Wano badde bafuluma Washington, District of Columbia, ye badde bafuluma. Nakugambe tulina invisible hand mweno revolution. Shamo yagala nya America, Shamo yagala America, nze saagala America. Niyo banga America bagenda okututaasa okujjako mu 7, so be it mbagala. Yes, sigenda kwagala mu Russia. Omurussia wadde mu 7 million 3 mu military aid. Kababo mu Russia. Naye alabika ebintu already ebyamaguzi yabitutedde yabadde amusasula. Kati okwagala okutiisatiisa banna Uganda ti etufunye sente z'amagye kati ne babikuba mu Russia amuwadde sente. Olaba billion $1 gye bakuwanga buli mwaka okumala emyaka 4 yakulema okukozesaamu ekyamagezi. Kati ze bakuwadde 3 mwe zigenda okukolamu ekyamagezi. Nonsense. Musitegeera ekintu kino. So munna Uganda twetegekere change gye tubadde tukenda nabagamba munoonye capital olunaku yayingira BRICS. Nabagamba munoonye capital. Okitegeera ekintu ekyo. Kati Congo wano kye basigazaamu waliyo kubajjukira mu Congo mo mulimu bibebe kulu bi Eddie Kenzo bino bimpuga balina bikwata babikuba emiggo. Abaana ba Wazalendo balina okukola revenge. Era kyovola abaana ba Wazalendo bagenda ekiro ne bakuba Abanyarwanda. Bagenda ne balumba ne bakuba Abanyarwanda. Ne baddayo ne beekweka. Ne bagenda ne bakuba kuba kibanyi bagenda kati bakuba ttaamu egenda mugende akasuubizo kuba abaana ba Wazalendo balina obusungu. Ensonga lwaki bakwata emmundu balwane. Okitegeera ekintu ekyo. Era naffe tugenda ne mu Uganda kigenda kuba mwadde kizempa tumugyemu. Tulina okukwata bino bibebe kulu tubikube entandaalo. Kuba tebiina gye bigenda ebyo bikinene kyawanga. Okitegeera ne lwakubanga busiru olwa system. Kati ekigendo sigala mu Congo bagenda sigala mu internal wrangles zigenda kubaamu naye ng'ekizibu bakimaliriza ye Kagame ne Museveni babajjeyo Congo. So munna Uganda tugenda mu protest vote we tugenda ku activating human rights lwe lunaku lwe tulumba lweziseka lwezitokota teri kudda mabega paka nga Museveni tumusudde aitha ino okukkiriza akalulu kano tukamukube nga bakoze Congo ne bavaayo mirembe baliwa bandaba nga nsomesa foreign policy ne bampita omulalu abalala ne bansomera
tinvimba lwa poliisi ezineno ze nayiga kyokka ensi yansobera obeera owakabi emboozi gy'ofuuka olaba n'ebifala bya pittu byansomera luli nti boyi bw'olobesa kati boyizingako ebigambo byosi kyalina biseera byabafala nze kandi oluvimba bafa bapapa gwe kiruma yetugire ku munyaanya wamme yange woba ogirabye gisheyalinge kuba kati guli ku miziro ze nnina wawayamwayira afingi nakugamba you never waste your data kubanga gwoli naye ekintu kyakola akimanyi nnyo nkiddamu ekituufu nange simanyi gye nava eno ansa kanjiddemu nange simanyi gye nava naye nakugamba tuli mu kintu kye bayita revolution identifies everyone buli omu nemuteeka mu position eyo gyasinga okukola gyasinga okumanya okitegeera ekintu ekyo yensonga lwaki ebintu bitambulanga we tubibala kati bagenda gamba keewaana nnyo ekikulu kati nze nkole ntya oba revolution nze gwe yalonda okukola kino kakati ate lwaki sikyewaaniramu nze ndi proud nakyo omanyi bameka abakiremererwa obamanyi okeyo tuveeyo munnayuganda nakugamba nze beti eyange gye nalina ku Museveni namugamba owawa amaanyi ng'asinga foreign policy zino ze twamuleetera njagala Starlink agime license kye nabagamba nga mujja waneno banneebwanirako nti simanyi Museveni ye gavumenti mumuyisisa ajja gima license nyonyonyonyo ne mbagamba tewali buzibu nze okuva ku internet njagala Museveni amme Starlink license yes kubanga akimanyi kikyeri agimanyi terinaako control naye njagala mutunuli abazze okunona license njagala mbalabe ababadde mu meeting ya Starlink njagala ombuulire internet kikaaki eyaleze mu Uganda nesitula ebikonge internet ki ono ya representative wa Starlink mu Uganda Ben okitegeera ono ye wa UN mu Uganda ono gwe bulaba mu kasonde eno gwe baali bagoba mu Uganda okitegeera ekintu ekyo fene tumuyiirawo mubiri ne tugamba muhoozi bakuwaanawaanageza omufulumye kisiraani gwe okitegeera mufulumye bakuwaanawaana yamulemerera kaakati we tubanga ffe twamuyiirawo omubiri mwe mulowooza lwaki tasobola tuyiirawo omubiri lwaki tekisoboka this is called American foreign policy eno bagiyita American foreign policy era kizemba kye yakoze kino kye yagambye atya nti eze okugabira abantu ka internet akalayisi era tubaaniriza temumanyi kye twaleetera Museveni. I told you nakugamba nti Museveni you're messing with wrong buttons era nakuwoninga nekugamba Kyagulanyi oyo mwandibadde mutuula ne muteesanga abasajja tebannanyiiga buno obusungu bwabaddeko nakasero ndowooza obulaba obusungu kyetwetaaga okimanyi kyetwetaaga okimanyi kyetwakugobedde Congo kyetwetaaga ne mu Uganda nakugaye muna Uganda bana abasajja oluve Congo bayingira Uganda ono Klopp ambassador wa America mu Uganda nakugamba revolution yaffe yayita mu American foreign policy era nabagamba nti no revolution we nabe closinga mugenda kulaba policy zino kino kye bayita climax ya revolution muzimbe gari tugenda mu protest vote human rights ne democracy we zikavingira that is the sparking point kati twagala Museveni ono wabanga yewaana njagala akole kye yakola nga 18 bamuwaana tulese Starlink bulijja nti mukaaba simanyi buli otuuka mu kalulu nga Museveni ajjako internet leero tugenda kola tutya wowe nabagamba mukaaba nnyo kubanga ekintu kye mwajjamu temukimanyi ngezezaako nnyo babikula amaaso okubalaga kiki tulimu kati ndowooza mukirabye kati ekya internet ndowooza kiwedde kakati nange mbuuza eggaali yo wamaze okugizimba buli omu azimba eggaali tugenda kujjako Museveni eno policy si nyangu yennyini ye yamujja Congo okitegeera ekintu ekyo temutwala mu bye Congo kuba nayo muliro Congo nayo ngenda gikolya episode next video nagwo muliro nabagambe bano they have come to stay bano ekitute Starlink ekirese Starlink mu Uganda kyekyagitadde Kenya kyekyagitadde Sudan South Sudan kyekyagitadde Rwanda nayo bagiconnectinze kyekyagitadde mu Ethiopia ne Somalia tugenda gattayo ne Congo tugenda connectinga eno Starlink it is an American weapon nkiddamu it is an American weapon kino kyakulwanyisa naye ate teri yokka waliwo nejja ziri bbiri waliwo n'ey'omungereza bagiyita Zerinda Zephyrs ejja naye ejja naye for the meantime let us welcome this one let us embrace this one this internet is cheap why buli omu olina okubeera ne security ewaka
buli omu olina okubeera ne security ne jjajjawo eri mukyala agenda kuba agisobola Airtel ebyo badde babba kasuubuluzo kubakola mu ssente ono agenda okujja kuba akimanyi nti ono wa layisi nnyo kati ono wanaayingira e Uganda Airtel mugenda kumuddukako ne MTN mugenda baddukako ebyo fiber internet ebibadde bidiringanga ne Museveni okunyigiriza banna Uganda byo biweddewo kati biweddewo eno satellite internet taginaako control eno talina bikebo bye byagenda kuulayo tebiriiwo eno erina okubeerako 24/7 surveillance Uganda erina kubeera ku map n'akawuka akayita wansi tugenda kuba tukalaba region yonna eya East Africa egenda kubeera ku satellite lwaki nakugambye ffe twaze kulwanagana na mu Russia yes our fight is with the Russian tugenda kuba omu Russia tumujje mu region tumwambuse eri mu West Africa wetumala okumwambusa mu West Africa tugenda basalako trade obujja kujanga bukababu Ibrahim Traore Ibrahim Traore bwagenze mu Russia ne China bugenda kujanga bukaba nga tubusazeeko trade we run the world America power kati bagamba shamo wana nnyo mu America kati nze nkole ntya nze mpagira omunafu senga kati mpagira muhozi wapirawo kubaye mu Russia nenze siwagira munafu nze chimpagiza kyagula nyina kugamba yakwata police zilize nyini bano ba opposition abalinganga batusiriwaza babe sije balukwago nonsense ate bakoma mbu tukola alliance kudiruki ngani akola alliance namwe babbimwe mukitegera bano babaddenga bachali ba Museveni yeso ngacho baddenga bakusiriwaza najjako internet mbesije naga bannange simanyene nagulu waliwe kiyumba kyo Russia kyogamba alito manyi Starlink esobola okujja mu Uganda walito bimanyi mwalite mu bimanyi mwe ba fake opposition the real opposition is going to take power just watch the space gwe muna Uganda nakugambye wetegekere ekintu bakita batya human rights okuza activating democracy ayina okubeera nga alinyiriddwa democracy ona agenda alinyirirwa atya njagala mugende mwenna mulonde yes tugenda kubeera ne you vote kuluno tagenda gitaataganya mugende mulonde buli munna Uganda ankusaba mugende mulonde mukwate jajjawo ne jajjawo n'abafa mbazikuleyo magombe bagende balonde n'emirambo kuluno tugikomyewo gironde yes n'abagenzi tubagambe yesaawa muje mu baka lukano kakufana kuona oshegere ekintu ekyo n'abagenzi banajja ne balonda against the system kubanga eno system ne wowaire ofudde ekunona ye magombe kubanga bano bajja n'ebijja byamwe ne babisendawo n'ebijja kati tuzukuse ne bajjajjaffe abafa tubagambe muzuukuke muje tugende tubaka lulu njagala omulamu n'omufu omulwadde n'ali ku kitanda n'omuyi muje ku kitanda agenda alonde ba Museveni akalulu ayite jajjawe Esteri jajjawa Muhozi badde waabwe ayino none waabwe naye abahutu n'abantu abazze ola kasajja kano kayina ebizibu ossa abantu bangi n'endowooza okiraba olaba govunda oli mulamu tofa kyokka ebizibu bikweyongera buli lunaku bagobye Congo tujja nakugambye Abamerika bazze kukola business ate bakugamba okukola business kitegeeza ki they have to spoil the Russia Chinese empire bagenda gyonoona nakugamba ono mu America akutunuulira bwati he who creates a beast knows how to destroy a beast yensonga lwaki Tshisekedi yakoze muvu ya Kyagulanyi yennyini bamaze emyaka nga balwana simanyi wazalendo yegase ku gavumenti simanyi baani begasse naye nga waliwo just a person Tshisekedi lyalina okunyiga lyaki kuleeta mu America n'atinkulya Museveni ebizibu we yalinyize yakoze atya kyekyo opposition ye Uganda ekintu kyali erina okukola kuleeta American foreign policy ne UK foreign policy ne bajingiza mu bintu byaffe ne tujjako nakyemalira naye abantu abo babaddenga bakola ne Museveni nakugambye tukyali ku nsonga ya Starlink omanyi nange njogera nnyo ogirabye ensonga tuli ku ya Starlink okitegeera ekintu ekyo gye tuliko nabagamba njagala Museveni ono ba musajja nga ye wana nti musajja njagala me Starlink license then bamulage fire Nendooza mbala bagenze okuluna ya mabaluwa bo mbetegereza yebe bano bakuli American foreign policy mu Uganda ono ambassador wa America ye president wa America mu Uganda ono ostegeere ekintu ekyo ono wakati kati ono wa UN United Nations nakugamba tulinamu ne UN charter mu bintu byaffe mu nsonga zaffe mulimu ekintu kye bayita UN charter yes then ono ye representative Ben Mark Williams omutegedde yes ono ye ambassador then nze mwogezi wa Starlink I am Shama to speak for Starlink and it is welcome era falawa mu kizempa agambye you are welcome abaye muli bulungi kansulente muli bulungi tuli mu holiday abaana bawumuddemu
abamu myezi abamu wiiki 2 abalala wiiki 3 abalala mwezi gumu naye omwana bwawumudde kikyayigira mu holiday naku zino mbadde ntambula mu nekawala kange kalwaddemu kadde ku ddwaliro erimu nga tutudde kyenva nengera eddibu kadde kakakula erinnya ebiseera ebyo ne kaŋŋamba daddi nawoze emmesa erinnyo lyange nekagamba bakuwadde sente naŋŋamba ate banaba kumpa neŋŋamba oke osanga eneekuwa katwadde mu ddwaliro nendyoka mujjuke nga wa Sharon emmesa yakuwadde ku sente kyava ŋŋamba daddi nedda nembuuza kati ogenda kukolwa naŋŋamba emmesa ziri bbiri waliwo ento n'enkulu nembuuza gwe waguzaani naŋŋamba yaguza enkulu naye nga kati enkulu erina okukuwa sente naŋŋamba ate alina okumpa sente zange konze naŋŋamba ate neneerirala konze ogenda liwaane naŋŋamba basooka kunsasula kati wakati mu mboozi eyo kyenva nkayozaayoza kapafominze bulungi she was the best in class nimba Shalom ebale kukola ebibuuzo nembuuza ajeyo meka nazintematemera of course ezimu tezabadde ntuufu kuba max zeyakoze obubi yabadde ne 88 so nafuna bona she was the best kati kyenva mubuuza ojagala nkukolereyo ki oba kiki oyagala maama akukolere nansaba ice cream ne cake kati abaamaliza kyabaŋŋamba ongulireyo n'emmundu neneekanga nembuuza emmundu oyagala yaki nanga ongulirayo emmundu erina obuntu ku mutwe kati nga oba bukyobwo kyenva mubuuza emmundu oyagala yaki neŋŋamba anembuuza oyagala kuyingira poliisi nanga wulira wano nanga sagala kuyingira poliisi ya Museveni neneekanga netunatuna bbali nabo waliwo awulidde balemerooza nze ebigambo omwana kyenva mubuuza lwaki toyagala kubeera mu poliisi ya Museveni Sharon yaŋŋambye daddi poliisi ya Museveni etta abantu nawulidde nga nzikakanye bwe nti she is 5 years nemuŋŋamba etta abantu nangaye Museveni atta abantu ne poliisi ye n'emmundu nembuuza gweyagala kubeera mu poliisi yananganze njagala kubeera mu poliisi ya Bobi Wine bana ebino bigambo by'omwana ebyaddala vidiyo nagibateereddeyo naye nyagadde mbidde mukakase nembuuza poliisi ya Bobi Wine yo ekola mulimu ki yaŋŋambye njagala mbeere mu poliisi ya Bobi Wine nkwate ababba ebintu by'abantu nasirikiridde bakwita neneewulaganya I was shocked n'ebigambo bya Dota naye teseewuunyiza gwe mulembe ogwo gwe mwanyinaza omulungi omupoliisi gwe muganda wange omulungi omupoliisi mwe bakyala baffe abalungi abapoliisi n'abamagye bakitaffe bakojja ne basenga gwe DPC IGP sinakirala gwe komanda waabwe gwe Museveni owulira otya ng'omwana ku myaka egyo ayogera ebigambo ebityo ku mulimu gw'okola nze lumutwale mu motoka nalimu n'abaana bange bonna ne famire bino bye tuyisinga nnyo omwana yagenda olaba nga ngenda kuyisa kabanga nakuba eno nga dadde bagenda kutta konzi anagenda okuza nanga baba abakuba Bobi Wine baba bakuba abawagizi baba bakuba Bobi Wine bagenda kutta daddi oba bino mugenda biddawa mwana muto omwana yakyawako okulaba amawulire lwakulaba bintu ebimwakolanga mukuba abantu yagasi mbakuba amasasi mubatta mubawamba muwala wange mu myaka ogwokusatu yakyawa TV lwa poliisi n'amagye okukwatanga Bobi Wine mutulugunya ng'ensi eraba yakatandika okuddamu okulaba era namalayo litagalaba nnyo alaba katunize naye lulininga ne katuni tayagala zirabira ku TV kwaye nga amanyi TV ebireeta my God
muyigiriza bubi ensi yaffe. Mambe mutuyambe ensi yaffe mugirekera emirembe. Omwana w'emyaka 5 nakwa difference between police ya Museveni n'ey'abantu. It's a shame. Swadde Jabba vugamu olulala bana itembera ku motoka injo bakubisa amasanyalazi. Ani pilipili wabo bonna. Ono ya biriga. Ono ya pilipili sicho. Ono Shakuru. Oli Mwajuma. Ono Sharifa. Oli Rama. Ono muganda wani Sharifa. Ono muganda wa Rama. Ate Prita aliwa. Yaddayo mukyalo. Emikono bagikolako ne giwona. Bazadde bamutwala mukyalo asoma. Okay. Kati mwena musoma. Mwajuma osoma pichi. Osoma klasi. Pitu. Ate biriga. Biriga ni akuddako. Pilipili muganda wo. Yakuddako. Kati ani addako mo. Yugodako. Oli muganda biriga. Olimba. Ada ku pilipili. Jan. Kati abo bonna bategeera ddi. Abano bakyali bange. Bajja. Be bamalidde wa mapera gange n'ebikajjo. Temwali ebikajjo oli? Tewali waliwa. Wali mukyalo. Ya ebikajjo bana Masaka bajja ne babirya. Ojjukira ku mupiira. Abe Masaka babirya kakati mulindeko bimere ne mujja kulya mapera sicho. Kale tewali ali mu kubo. Ndabya afande Damuliro n'awamba abantu nga Sebo akoze campaign ali kuba campaign ali kubira Museveni campaign naye ng'omanyi byagamba abantu. Afande Damuliro akubye olukuŋŋaana n'agamba abantu bannayuganda mumanyi ekiri e Sudani e Katumu wali Bashiri, mumanyi ekiri e Libya kyali bwe kiti nti e Sudani abannansi bakuŋŋaanya ne bagamba Bashiri aveeko afuze emyaka 32 aluddeko nnyo. Mu Bashiri teyali musajja mubi nadde ebbali kati mulabe Sudani bweri emaze emyaka 2 ng'ekisaawe ky'ennyonyi tekirinnyako nnyonyi lwa lutalo jasi lwakuba bakola ensobi ne bajjako Bashiri. N'agamba e Libya baakaya nambu Gaddafi afuze emyaka 42 Gaddafi n'abagamba kale kanzire ebbali n'agenda ne bamulwanyisa n'avaawo mukakati Libya erimu entalo teritereera. So ng'ateesa agamba bannayuganda nti Museveni oba afuga emyaka 8 mumuleke era mutabani we yabaddako tuleme kufunayo butabanguko bonna tuleme kufunayo kubanga kakati naffe ensi yaffe eyinza ofuuka ey'abalala eya Sudani oba eya Libya tumuleke Museveni gwayagala yabaddako. Afande Damulira muto oyinamu mpitambi oyinamu ki kyogamba Uganda ya nnyoko ne Museveni. Uganda ogirabo kitunulira ogirabanga ekibanja kya nnyoko ne Museveni. Mulabanga Uganda ya nnyoko. Afande Damulira wabeewo akutuusaako vidiyo yange eno netegereza bulungi. Afande Damulira olabanga Uganda ya nnyoko. Kati nnyoko bw'abeerako n'obwannannyini ne Museveni ayinako obwannannyini. So yammwe gwe nnyoko ne Museveni. So olowooza mbu Libya yali ya Gaddafi. Mbu banna Libya baali balina okuleka Gaddafi atekeeteke abaana be azeeko abaana be ereme kubaamu lutalo. Oli musiru. Mbu Sudani e Katumu mubaali balina okuleka Bashiri anoonye abanaddako abafamire ye mutabani we musimanya ereme kubeera mu lutalo. Oli musiru. Uganda oba efuuka Libya oba efuuka Syria oba efuuka Sudani oba efuuka Somalia tugenda kubajjako. Tugenda kuddamu tweddiza obuyinza nga bannansi. Ne wekinaabanga Uganda egenda kufuuka matongo egateze ensi zonna ebeeremu ensi emu esinge ne Palestine tugenda kubajjako. Oba abantu baffe oba abasiru bafa oba abagezi tufa oba abasiru n'abagezi kyonna ekinaabaawo tetukyadda mabega.
musomesa be musomesa musiriwaze be musiriwaza tugenda kwenunula mu abaseddekiza abatemu tugenda kwenunula oba ki tetudda mabega afa nga gwe tubuuka alwala gwe tubuuka gwe ddamulira Uganda si ya nnyoko ne Museveni Uganda si ya nnyoko Uganda bwe baali bagiteekateeka ebitundu ebyegatta nti West nti Buganda nti simanya mu North nti simanya no mu East tekwaliko signature ya nnyoko wadde kitaawo. So Uganda obefuka Somalia obefuka South Sudan obefuka Syria obefuka Libya esooke bifuuke tuddemu tugizimbe buto abamu tubeere mu ntaana abaddawo bagizimbe buto tolina kyo tugamba Uganda si ya nnyoko ddamulira era tujja waliwo amawulire genguddeko essaawa zino si malungi bava kugampeereza kanso waffe kanso muyizi Sam era nga yawolereza abaganda baffe ba Edi Mutwe awonedde watono okufiira mu accident kanso muyizi mumumanyi bulungi ali ku musango gwa Edi Mutwe ne ba Kireewo abadde afiiridde mu accident. Era amawulire nva gafuna kati so musabire abatamanyi kanso muyizi yoyo akulembedde balooya abali mu musango gwa muganda affe ba Akireewo ne ba Edi Mutwe amawulire nva gafuna ano notification yezze era singa tebadde airbag abadde naye tugenda mufiirwa. Kanso muyizi y'omu ku bakansozi be tuyina ab'amaanyi wano mu ggwanga aba National Unity Platform era nga y'omu ku bakulembeze be tusuubira abagenda okubanga batujjirayo omubbi w'ebitaano oyo ye mukulu ono gwe bagamba ow'ebitaano era nga tusuubira nti y'omu ku bagenda okubanga beesimbawo. So nfunye amawulire wano nti abadde accident yabadde mututte naye just airbag eri mu motoka ye mutaasizza okulaba nga nga akyali mulamu. So ngenda kubamba buulira amawulire amalala abatamanyi akanso muyizi musobola ogendako ku mitimbagano y'omu ku bali mu kuwoza emisango ba ye lead council ali ku misango gy'aba Edi Mutwe ba Smart ne ba Akireewo era nga y'omu ku ba candidate betumanyi obulungi ku ground yawe Masaka ayagala okujjayo mukulu Mathias Mpuuga yoyo kanso oba kanso kanso wa struggle honorable Sam Muyizi abadde afunya era amawulire bagamba down nti accident naye mukama amutaasizza katumusabire abeere bulungi kuba abantu bwe batyo omanyi abantu bwe batyo tuba tubeetaaga nnyo ekisooka omulimu gwe bakola munene nnyo wano mu Uganda okuyimirira okugamba nti ogenda kubeera ku side ya National Unity Platform ng'ate oli munnamateeka oba osaddaase olwaleero mulaba kanso gwe twali tulinaane yali ayamba ku baana kanso Shamye mu Malende olaba embeera gy'alimu. So naye tumusabire ali Nairobi obulwadde tebunnatereera bulungi mukimanyi bulungi wano kasitoga nti ogenda kuba looya wa Nuupu mwalaba bulungi ekyatuuka ku kanso wa Mary twamufiirwa mu ngeri etaategeerekeka. So olwayo tubadde era singa Katonda tazizza bibye kanso waffe muyizi tubadde tugenda kubanga tumufiirwa naye amawulire genfunye nti bagundi eye eri mu motoka eyo ya mu savings okubanga tasobodde kutuusibwako nnyo bulabe bw'amaanyi. So tubateeke mu ssaala ate namwe abantu baffe ab'e Masaka abantu bwe batyondooza ffe twagala nnyo abantu b'ebikolwa tetwagala nnyo bantu bajja mu kamera ne boogera nnyo ne mbawo obwesige ate ne baba disappointing. Omusajja oyo kanso Sam Muyizi mutunulemu ajja bakolera abantu b'e Masaka mumutunulemu kubanga musajja wa kigambo kye ate musajja wa waaka. So mbadde nno bagamba amawulire ago nti bampeereza mbadde nno okubategeeza kubanga muyina okumanya buli ekigenda mu maaso. So mumusabire mumuteeke